ez'amawulire ku ssaawa zino 10:15. Eddakiika 26 zezibulayo okuwera essaawa 11 ez'olweggulo olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo ku 89 akatonyezanya radio Nabasa mu kaseera ka mitwe gy'amawulire. Pulezidenti Museveni asabye abaganyuddwa mu Parish Development Model okutandika okutereka ensimbi olw'enno mu myaka nga 15 egijja basobole okwetandikirawo zi bbanka. So nga poliisi n'amagye byo byazinzeeko dda ekifo ekisanyukirwamu ekya Bobi Wine ekiyitibwa One Love Beach e Busaabala. Nejjo buli eno ensonga tennaba kutegeerekeka. Abatuuze b'e Nakiwulo mu disitulikiti y'e Kamuli bo beekubiridde enduulu eri bekikwatako babataase ku biku n'ensiri ebibaluma okubabutula buli kaseera. Gibadde mitwe badde nabikyo Sawuma. Andikali Kyagulanyi takkirizibwa wadde n'okwetaayaaya okujja nga bamukkiriza bukkiriza obwe campaign manya atambule abunyise enjiri y'ekibiina kya Nuupu kati One Love Beach eyo okulirayo emikolo kati temujja kukola mikolo anti yakola ensobi Kyagulanyi yakola ensobi ki yabba obululu bw'omusajja ak'omusajja akalulu kaluma ate kali nga Kyagulanyi talina bujulizi bw'alaga nti oli yamubba kubanga kati we yandibadde abujja teyasobola kutuukawo baali bamuggalira mu nnyumba. So kati Uganda bwetyo bwetambula ekikulu kyabira kiri kimu kyokka ffe tuli wano mu Uganda tukoze eki tutudde mbu CCTV cameras baziggyeko tewali footage tewali bya footage gwe walabyeko akatambi akasansana teri nze nagambyeko omusajja omu leero nsanze omusajja omu nemugamba nti Uganda we yatuuka kati mwina preachinga Parish Development Model emukubiriza abagagga abalina zi kampani nnene eziri mu byobulimi eziri mu byobulunzi abali mu tourism ogenda mu UDB Uganda Development Bank oba afunayo akasimbi osegeera ekyokubiri kubiriza abazadde batwala abaana mu UPE kubanga UPE waali ne USE bino byogamba nti abaana bange tebasoma simanyi lwakuba school fees ebyo gavumenti egamba nedda USE waali ne UPE ki waali neyo batusaba ate kati ye gavumenti egamba nedda tebana basaba gamba bantu nti bannaye kasi ogenda mu ddwaliro lya gavumenti tokkirizibwa kuwaayibwa n'ekikumi bakujjanjaba otegedde ebintu ebyo ofe bulungi ojjanjabwe kakati era ne batukubiriza nti PDM Parish Development Model okawulira akantu ako yajja kuyamba bantu bali obubi ennyo okwekulaakulanya era ne ssente bamanyi nozizaayo kati bwotozaayo ssente oba okoze ki nsobi kakati bw'ogenda mu maaso nga enteekateeka za gavumenti ozigoberera wano mu Uganda ojja kufunamu ki emirembe kogezaako n'oyawukana nazo okubuuliriza ennyo ku ngeri ki oluguudo lw'Egindi esente bweziti ezaatwalibwa lwaki tezikoze mulimu gumala awo bonoonya bizibu okwetwalatwala ku TikTok n'otandika obuuza ebibuuzo kati minisita gundi akola ki bonoonya bizibu sipiika nga tetumulaba olwonoonya bizibu kakati olwokubanga olwokuba mu ggwanga eryegasa bamukakkamu mu Uganda tulina kubuuza nnyo ku byanguzi eyo emputu yammwe gye muleeta ku basajja abagezigezi bagyagala bw'obuuza ku kyenguzi gwe olina okuba n'obujulizi obulaga nti gundi yakola ki kyokka nga teba olina okugjako obujulizi babayita ebbali naga nti gezaako omuwa obujulizi ojja kutulaba kati ne weesanga mu katu nti gwe whistleblower ojja ddugwamu yensi tukola ki era risaaki eraga nti triliyoni 10 zezibbibwa mu Uganda buli mwaka kati kkiriza kola ki gaana olina emirembe gy'ojja mu Central Market yo n'otunda ennyaanya zo n'oddayo ewaka ekikubuuzisa buli ssaawa ku ntebe y'omusajja oidi amazeeko emyaka 3 nagiti obayire ki oli kugenda ekyolina okukola genda ofune emyoga sente z'emyoga sente diriyo kati omulimi ate bw'ozirya bakusibe eryefujjo lembweyogeza mbu tuwagire gavumenti ekiseera ekimala lino sente tetwidaadiizaayo bajja kusiba oidaabona awo wona twogera ku nkola yaki ya gavumenti ekirala kasi enkola ya gavumenti ejja kati nga enkola ya gavumenti y'okulaba nti abantu bonna mu Uganda babalibwa nejja
neweekweka ne bagana okukubala oba olidde mu nsi ki olukweyo gw'omusango togezaako n'obuuza nti ebyuma byafudde ki wetaaga kutula oba lwaki abaana abaakola ku mulimu guno tebabasasula ssente abamu n'ebyava mu kubala tebabyekakasa bulungi tobibuuze ebyokweyogeza mbu akalulu bwe katuuka waliwo biometric machine gy'oteekako ekigalo ne balaga nti gwe walonze n'otandika obuuza mbu lwaki teyakoze mbu ate oli yalonze wano n'alondera wali n'alondera eri ekyo nakyo kikuleetera ebizibu ne bakuyita kyolina okukola okuba n'emirembe mu Uganda muno fa kubikwatako akalulu kaakagwa mbu mweyimiriza kumpi ne polling station mbw'oyagala kakasa oba muntu so kakati Kalinzi omanyi nakkiriza nti atukulembera yava mu nsiko nze emboka ez'obutagalamira nakkiriza nti atukulembera yava mu nsiko kuba embooko ku lubuto bw'aba yava mu nsiko si ffe twamuleeta yeyeereeta ne banne osegedde oba alivaako paka Allah bw'ali mujjulula tebinkwatako ebyo ekirala kujjukiza bannayuganda nti avuganya Pulezidenti Museveni ye Kyagulanyi Ssentamu era bagenda kuddamu battunke mu 2026 n'okubajjukiza nti ne waanatunka n'okubajjukiza nti babeere n'essuubi ku kirooto kyabwe kye baagala nedda babe bakakkamu yenna anaayitamu agenda osinza obululu gwe bagenda okulanga naye ng'ate abalanzi nako okongeddeko nga naye ng'ate abalanzi omu ku bavuganya yabakola ki yabawa emirimu okategedde akantu ako neera bayinza olanga ono singa ono asinza obululu just kyakola bubi ku guno omulundi nti oli ye yasinga ono ate nabba n'obwoli neera bakola bulungi ne balanga asinze nze era nabimanyi bagenda mukuba mu mbuga za kooti okubba obululu omutwalo akakadde ako musango tegugwa bayinza omutwala mu kooti y'ensi yonna kakati awo byonna nga biri bwe bityo njaga okujjukiza bannayuganda bayinza okuba beerabidde nti Kizza Besigye akyali mu kkomera era nga bawolereza mu kooti y'amagye naye ng'ekisinga obukulu ye pisito gye baatugamba baagimusanga naye Nairobi naye bwe baba basanga Kizza Besigye ne pisito ate ono omulala gwe bamukwata naye lwaki tebamuleka nadda eka anti baali mulimu conspiracy oli ayinza okuba yali balina ekkobaane nze nyinza okusanga lubowa olina pisito naye nga nnyumya naawe nga simajjukira pisito ogikweka mu kiwato kati bwe bajja okukwata nze bankwatira security yeekubuuza guli wa security naye waliwo ebyatambula mbu mbwe mondo bagimuteeka mu buteesi mbu era byambu naye era kati kale bagimuteekamu oba olina obujulizi bw'ebyo nga bakubuuza ekyambu wakigyeebwa bwe kiba nga mbu omuntu gwe bateekamu gwe baba basigaza ono owookubiri basigaza waaki kasita obibuuze mu Uganda oba onoonya bizibu ontegedde akantu ako Uganda mwe muli opposition naye kati kambuuze eyeevuganya mu Uganda muno omuntu alina kasente ke takkirizibwa kuba namundu mu mateeka akkirizibwa ekyo naye ate Kyabesigye mbu kyo kirala alina zitamanyiddwa mu mateeka emundu tetugimanyi so kakati bw'ojjanga akola ebintu bino ng'ojja obigattagatta n'osanga ate bampuuga babwanika baani abagambye okuteesa n'omukulu ne tubajjukiza nti banne omukulu oyo baali baagaddeko okuteesa naye era bannaddiini be baagenda okuteesa era ne bababuuza bannaddiini nti banne mutubuulire omwagaddaani bannaddiini buli omu n'awaayo ababe twagenda okumaliriza nga bebogeddeko amannya babawadde ebifo mu gavumenti era yennyini yabayita n'asigala ng'akyali mu ntebe ate era abasuubiza nti agenda biri gumu kakati bampuuga twagala kulaba bagenda kuteesa n'ani ate kineewunyiza ku bampuuga ate bagamba twagala kwegatta bibiina byonna ate kaddala bwe basinziira oku ate nga balumba abannuupu bakola ebibiina ebirala batandise ozannya ebyekiyaani nze nyumirwa mu Uganda mwe yensi erimu ennyimba eziwemula n'abawala abazinane nga kumpi bali bwereere ate ne bazaagala nnyo ate bannayuganda ne bazaagala nnyo mpulira era nga ne bw'ofulumya oluyimba olukwatagana n'ebyokulima tebabiwulira bagamba omukulembeze ali mu bitundu by'e Bugisu olugondolo lwatandise olunaku lwajjo naye mbw abayimbi be baaweze ennyimba mbu bali ku lukalala bagenda ennyimba eyo kakati ye Uganda gyekolaki who is fooling who naye nga tebabaweze kuyimba baweze ennyimba zaabwe
kati bagenda zikubira mu bisolo kapera bakubamukawakapera ogisu ne bawaga kakati bojja wonna ng'ojjo wetegereza ebintu bya Uganda omugezi agamba nti awamu waawo akube DJ meshoni zino ziyiseewo